Banja Robina nze nazaalibwa Nkooko ekyalo bakiyita Kamusenene. Nazaalibwa omwami n'omukyala, omwami omugenzi Yohana Kayiira agalamidde awo Kamusenene waffe. Maama wange akyaliyo, omukyala Maria Kayiira. Nazaalibwawo mu kyalo. Taata wange yafa ndi mu P7, okusoma tebyali byangu, ebirala tebabyogera, naye nze ekiseera kijja kutuuka mbannyonnyole olugendo lwange. Nasomera Nkooko Primary School. Ffe twasomanga tetuli mu ngatto. Engatto abalinaku zino be bazimanyi. Nkooko Primary School ne mala P7. Ne ngenda ku St Edwards Bukuumi. St Edwards Bukuumi essomero eryo lya mission, lya Mission Brothers. Lyeka Kisubi, Kasasa, Bukuumi, amasomero ago. Nasomera Bukuumi ne mala senior 4 ne senior 6. Nze nasomera Nkozi University ne nkola degree ya Democracy and Development Studies. Naye nasooka diploma ate nina masters mu monitoring and evaluation. Abalungi nze nga bwe nabagambye natandikira mu kyalo, nakolako nga sub county chief, nakolako nga councillor wa district Kibaale then the greater, era nenfunako omukisa okubeera ku executive ya district nga secretary ow'abaana n'ebyobulamu. Naliko deputy RDC owa district ye Palisa. Ne bankuza nembeera RDC we Budaka, nembeera ko RDC we Busia. Ne malayo emyaka mbwa RDC nakola emyaka 10. Abantu be waffe ne bampa akalulu. Greater Kibaale yali mu districts, erimu district 3 kati, Kakumiro, Kibaale ne Kagadi. Nali member wa parliament waabwe bonna 2011 2016 ndi omu ku babaka abayitanga sivuganyizibwa 2021 ate abeka 10 ne banyongera. Ndi omu ku babaka abayitanga nyina obululu bungi nnyo 86%. Emirimu emirala gye nkozeeko okujjako obwa RDC bwe najja mu parliament, nakolako nga treasurer wa NRM Parliamentary Caucus emyaka 5. Nenkolako nga commissioner wa parliament mu kisanja kiwedde. Mbaddeko minister omubeezi owa ministry y'ebyobulamu akola guno na guli. Mu bufunze bye byange ate mmanyi tibinsobozesa bulungi kubanga nkungaanyiza eby'omu kyalo mbimanyi, eby'omu tawuni mbimanyi, manyi omunaku, manyi n'omugagga. Abantu